10 out of 10. Yes. Tuzukuse. Pate ya lero. Tolekanga tozoka. Jawero lero. Jajja kadama. Dubai. Iculi we Dubai. Zuku kane Iculi tolinda. Tuluddewo konga we mumanyi tuli mu activation. Katoga ma Iculi nga tokedde. Siri Uganda. Bwe nabeere Uganda obudde mumanyi naye buno. Buzukusa. Wasuza otya. Mbabuuzako abantu b'omu Dubai, omudungu, ebibuga ebirinaanye, Jajja, sibimanyi byonna, my tips, naye mbeebaza nnyo mwenna abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo gye mwavudde ne mutujoyininga. Ebintu bitambula bulungi. Mutesa agambye ntuuse, Tukashimira agambye ntuuse, Mugisha agambye wendi, 10 out of 10. Yeah, tuli mu papo tukabadde ki. Tuli mu papo pate. Abawala abanjagala wadde siina manyi binde ebimuli bye bampa nange byengaba. Ate mbitereka wamanyi omugaso gw'ebimuli. Beautiful Olivia Nakakande, thank you so very much. Oh, I look good on this one. Natandise n'okuyiga basitawe beeyisa. Anti ebimuli kati nina bisinga ne gunti. Boxi yange eruwa eya Gucci mama. Ebino bukofira wokka weninawo. Aina obungi takaya na yani yangulidde baraka Allahumma salli alil sebo abantu banjagalidde ddala bangambye obukofira lekerawo Iculi okwambala biki kano kantamyemukko kansabuuko lwakalala edudundulu ze nali manyi Gucci akola zino zaba keiza abayayi. Gucci them thing there. Kati kano bwokalabanga kantudde ku mutwe manya. Papa wa social media atuuse. The rest can wait. We lead them follow. Iculi the shark. Tuugira mu ocean bali mu nsiringanyi mu kidiba. Internet kwe tulichapa ku buli continent. Kati tuli Dubai. Aberanda nindoza temwebase mubalire ennaku zammwe ku ngalo. Do that. Continue. Kyemba mumanya nti naffe twalese one fest yaffe. One fest ate ne bagiyita Purple Party Movement. Twagitandika eri mu Dubai weva wano eyingire London. Beve London atawo tuyingire Stockholm, Sweden, Denmark, Norway. Tuli busy omwaka gwonna. Tuli busy nabaga ebadde dduse wifi wa Burj Khalifa abadde kisimanyi kye yuno yamuzanyirako kye yuno ayagaza ki internet nalongo Donizera ye yagambira wesimu ye kyemugamba kyakola ki kyakola. Ladies and gentlemen, anyway, ayi Mukama Katonda nannyini buyinza Munseno mutuwangalira omuli ebintu ebyenjawulo emikwano egitategerekeka ne weesiga omuntu n'akwefuulira omuli abantu abafuusa abayaaye nga wa luganda lwo n'ogira ddala nga ye muyaaye number 1 abazadde abazaala abaana nabo bafuuse bayaaye Mukama. Omwana n'akola ku kyeyo n'amuweereza ssente n'azizza mbivvulu n'okwagala abasajja. Mwana yennyini naga maama yennyini yannemesezza ku kyeyo kuba buli kasente kemuwa. Munnange maama yadda buto yasalawo kanyumirwa buki bunyumirwa. Ensi weetuuse sente Mukama tuyamba abantu bakitegeere nti si mbuzi nti baliida buddala yabaagisala. Sente agisookako yagikwata. Sente gitereke mu banki ekema. Ne bwojiwa anti wo ne wojiwa kojjawo kabe sister wo ebyetaago bya buli muntu byanjawulo. Kubiriza mwenna abali ku kyeyeno gye tuli Dubai. Kuma akasente ko
gula wa account lwaki mwesiganya abantu mwetekemu omuze oguba ne ssente zo ku kaadi naye mwagala nnyo Teresa simanyi gundi muteekerayo akuteekere muki ssente zikema. So dear Lord tuyambeko abantu bamanye omuntu struggle mwayita tuyita mbizibu bingi Mukama Katonda abantu baffe ne batuvaako ne tutaziika ne tuguma naye n'akatono ke tulina ate tukatuusaako ne batasiima oluusi ne bakabba bubbi. Mukama Katonda tukwatireko mu buli kimu kye tukola tusange famire zaffe nga bakyali balamu tutambule bulungi mu bbanga eyo gy'otuyisa era ne tutuuka bulungi gye tugenda. Amiina ya Rabbul Aalamiina. Mukama Katonda mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna Mukama mulungi ewa Katonda gye twava ate era gye tulidda. From God we come and to him we shall always return. Yes. Abantu be Dubai ya muli mutya hey. Tutandise asookedde ddala ku listi ali ni sikini simanyi ali sikini simanyi ali ni sikini. Mbeera mbagamba ku bayimbi abaliwo today manya kyoyina okukola ekituufu tomala gasaatuka kuba omaze ovudde eri weetadde mu buli kintu teri ngeri gy'ojja kukola brand mu bintu byayita simanyi fujjo simanyi okuba omuntu mukuliyetinga fracas out of nothing muyimbe ebintu ebitegeera n'ebyo byonna bye muli mu simanyi city adenja akakola tebituuka mu gwa 10 tatuuka 1 Allen skin namusanga ne mugamba genda onaabe osenye oddugala ojja ku TV yonna nefa ayina enkwawa azitambuliza bweru tebeesiiga deodorant zinamusanga okwanika ati nga mpulira njamuvira naye lwakuba wano waba wajjudde zikaluvini kireini nga siwulira naye nga muwulira olusuususu mu nkwawa ayogera nange bwagaaya atambula ali omuddo naye mbagamba mmwe ebintu ebimu mu because out of excitement lwaki otambula oli omuddo gwosoosa oli akakoola kati some people mutunda n'olabanga Katonda amuwadde omukisa amugye mu nzigo tajali amuteeke mu limelight ate n'agikozesa bubi ne bakigamba nze nkiraba ku interview bye bakibuuza kimala gaddamu kiringa era ddala ki alien kiringa ekiva mu nsiko alinga atava ku eno planet. Inze kivubuka gwe mpulira nti omanyiira abantu mbotambula n'abayaye 12 naye ngenda kulaga nti toyina kyosobola mu ggwanga Uganda wakalijja mu ggwe kapere. Nze njagala onsonge mwala ne skin wojjo tegeera nti ensi eno togizannyirangako oli fala wakajja weesibasiba ebiziinaziina kyonna kiddugala nze neewuunya n'okwewuunya ekyo ekivubuka kikuyitako kyonna kikyuma mbuno simanye talina kyaŋŋamba ŋŋenda kujja e Kampala nkuddemu buto nkulage ne wendi naye Katonda akuvangamu n'aga amayuga n'emiyaayu gy'ojjoozunga nagyo ojja tegeera Iculi yaani n'abafuga. Be in order gwe toyinza tulema wambwa kyonna kiddugala ne kiva gye kijja kyogera kyonna kigaayagaaya omudda city adenja ebyo nno ebiyimba tebirina gye biraga biri ku poor production first of all ne bw'oba obiwulira tebabimastaringa bulungi garbage bogus music naye nga wenkugambye nti omulembe guno guyiiya kitono tasobola kukola luyimba nga katupakase tasobola kukola luyimba nga love you every day tasobola kukola luyimba nga katumutendereze ssebo bayina ebiyimbayimba mukube mutte mama wakubona mutte simanyi nsambe simanyi nvudde bogasi njagala kuddamu nkugambe music wo bogas era ngenda kudda ne Uganda nkiddemu weekage nga nkugamba music wo bogas newe nkusanga ku TV nkutunule mu face naye Katonda akuvangamu wadde nonziimuula ojja tegeera nti Iculi tazannya gwe fala weyo mu bifulukwa naawe ng'omanyiiraani nalabye mbu simanyi owooninga keizi ng'omuwooninga otya gwembwa manya wooyina okukoma okyali bubi oddugala oyina naaba n'omwenkwawa n'okozesa deodorant n'olekera okujja mu bantu ng'owunya
kyogera n'olowooza toyi gye bagudde muno mwonna mwavunda kijja kigaayagaaya ne kikusinikira ebinyonze luli wali oyogera nange katono nkukuba oluyigwe kino eyo TV kwe nakusanga TV ya obi wange mbwa toyinaayo muntu gw'omanya ayinza bana TV kize ku TV agagatto gaddugala gavundu gwonna guwunya enkwawa gusembedde mu bantu please bw'oba wamanyira kuyimbira mu bifulukwe yenna nkulabye wansi gye muba musigala olabikira bubi ku TV zaffe owa abaana image embi oddugala nze bampita Iculi oddugala ala ne skin bakutaginge ntuuke entebe yimirira ku kisaawa awo olabe njokukuba ejjinja otyo mutabuliki gwe toddamu kumanyira bana Uganda toyina kyoli ne bimusic byo tebinyuma bya kisiru kyova olaba oludde mu upcoming Violeta balina okuba ba upcoming toyinza ba upcoming oyina emyaka 3 you can't eyo kali oyina kola ndala wamanyira vuga skates kunyagulula muli banyugunya ne bw'okitunuulira kibbi ku face n'agasogo nagaba bbi nzira mwale skin oli gubbi music omuteekawo buteesi naye otambula n'abanyugunya kunyakula busimu nze ngenda kujja woobeera wennyini nkweteeke mu maaso ojja tegeera baani abafuga gwembwa kyonna ne kijja nga kiddugala kyesibasibaga agagundi oba kyakalaba who told you to move like that namusanga nemugagwe toninaana tojja oyina bajjo samugoba ku TV kuddugala nze Iculi tombuliranga bintu bya kisiru mbasibanye state ya danger yena state ya danger kati ku police watuuseeyo otya gutwe yes tetujja kukuuma bayimbi basiru tuyina abayimbi ab'obuvunaanyizibwa omutuukako okiwulira gwososo yimba bogera ku bashiba bawininwaji bakamiliyoni babebekulu bafire bakenzo nga naawe omuziino jja gwe gasiya oli gasiya bakutaginge ebinnyo byo wampunyiriza akamwa owunya akamwa enkwawa owunya toyinza nakufuna deodorant oli oyimbirani gwe nkusanga ngango ninanyo jja tegira hey bakuteeka nga ku seti nange njo kugamba ebintu ku TV ne kaliya yegwe ate bino ngenda biddamu kubanga golayiko yatumanyira ngenda biddamu nga nakatuuka mbiddemu enkeera mbiddemu malenzi gye wooli ndabe kyogenda okukola gwoli nsiriŋŋanyi we tubanga twogera sirika tewasoma kyekisooka olive agire ebinnyo byonna byakudda ku ngulu ate n'ogattako obutanaaba nakugamba genda onaabe oyina yimba nga ova mu kkomera nga bwodde ebweru tetusobola kuddira abaana ne tubawa ekizampo nga gy'oyina oli kiyimbi si bayimbi bano era Galaxy yekupromotinze n'oteekako agagayimbi kwe tuweegomba baguluneedi omuyitako n'olabira eddala oyise ku ka artisti obwana obuto obuyimba nikakekondakitinze bulungi kawunya bulungi kakulaga munnange njagala kwe n'olyokoya ajja agaayagaayo ebiddu n'okitunuulira tekimanyi biology tekimanyi kantu ako kyekakola kyakalaba omuntu eyakalaba waabeera kati kirowooza kyekyakasooka okugaaya bakunnyonnyola Iculi ndi kupa tesagala kuyomba naawe naye kantuuke entebe ojja kitegeera tuvuddewaawo papo pate ya today era come through darlings tubeere nga tumaliriza twasoose ku boat cruise ne tudda ku conference yagenze bulungi as you can all tell twawadde speech buli muntu n'ayogera oluzungu lwatayogerangako lwatuuyanyiza Iculi nebaza nnyo abantu ababadde ku dina Olivia Nakakandi abantu be Dubai abakyala ab'enjawulo abakola emirimu egy'enjawulo obukulembeze abantu abatwala abantu mu bendo lyeno okumeetinga abavubuka from all walks of life showing me love. This year I'm a very reformed person because ndabye love nyingi nyoze gye sitasuubira nduddewo tambula naye kubuulira tambula ne keizi wange naye nzolowooza kisiikirize Iculi mwebale nnyo to so much love abantu mwenna bali mu Dubai ambabuuzaako Medimo
Raji, icons, brothers, parents, ebintu kyovola anga nyumba neba Allen Skin yao simanya Alien Skin bigodizira tuina abazadde kati abapushing abana mu music after seeing that music avamu ebintu ebiri ki ebyomugaso kati nga tuleeta abaana aba supported by parents. We cannot entertain goons. Kijja okuyimba nga kinoonya simu iPad kiyimba eno kikwata abantu mu nsawo gabbi kati abaana nga ba icon tata waabwe abapakidde azze nabaalabe batuuse Dubai empisa kyetukwatako omuyimbi asobola okuturepresentinga ng'amanyi ebyokwogera by good badirako gendo kiraba nga bakireese nga kitudde kyogera ku music wa Uganda naye ng'olaba ayogera ku music kyonna nga kiddugala. We cannot give children that kind of artists tujja balwanyisa buli ssaawa kubanga oyo music yakoma ddanga bintu bitandika mu 9 ono aliwo kati ali organized. Tetusobola kuwa abaana example ya Allen Skin. Allen Skin nze namutuukako addugala awunya enkwawa balwawo naaba bino byembagamba si bya bulimba ate nze agenda namusanga abaveeyo mu Boston agagato gonna bitimbalandi ebivundu n'omutunuulira nga n'ogamba Mukama Katonda ono baleeta waki ku TV lwaki tayimbireyo gyali. Tuyina olaga abaana abato abayimbi abaana aba inspiring. Omwana wo may be inspired wrongly. Let me tell you, mu America wabaddeyo Lil Wayne. Lil Wayne ngali so lyrical era ng'omulati lyrical maturity bintu bya rapping but nga w'omulaga omwana wo ne Lil Wayne gaya yakola n'ebinnya ebi etatu. Yes, he makes money but he inspires wrongly. Abana mu America abazadde bakomplaininga. This is why baleta ense substituting nga tomanyi ba substituting Lil Wayne ne Drake. Drake ali representable. Drake mu Canada na America yasalawe mu promoting era today Lil Wayne bakaya muneka Drake ne baka juzi ba mentioning za 50 rappers teyabaddemu yayombye ne 50 cent because by not tunula ani inspiring abaana in the right direction. Ekyo tujja kiremerako. So muyimbi yenna yetegeka okujja ng'obba masimu oli gubbito n'abo owunyi olinga Allen Skin weetegekere Iculi. Yeah, kubanze sinoonya za kulya ate gwe toyinza kuntiisa kati gwe nga wajjewa security. Gwe baatutenga enkukunyi aba bakututenga enkukunyi atawe si bakambwe tuyina abakambwe tujja kutereza embagwe ojja kakasa. Anyway, mpayita mwenna today mutwegatteko ku Venom siwe tugenda okukubira pate wininwagidde mugal sugar abaddewo yatuuse the fire baby in the area ate mukimanyi kye kiyiti maker kale jangu twegatteko tonight. I'll be there in person. Sibera mu ndongo sizimanyi endongo budde bwampitako nnyo naye kulwa purple party and due to public demand and respect for people in Dubai ne love jivandaze I'll be out tonight. Nja kweka kaba jangu tunyenyemu sente eddwaliro insurance banangolola massage. Yes, to nebaza nnyo Uganda Airlines sponsors mwebale nnyo mwebalire ddala nga wadde tubadde n'obugugulano mukitegedde nti konsandi zaffe zaali nnungi gye muli. They are for the good cause. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga mwatusponsorinze ate nga katry no tuli mu Dubai lunaku lwakusatu. 3-day tour. It's amazing. Tuli ku posta tulinga bayimbi tutambula mawanga tulinga abaata hiti. Kyokka olaba advantage bandi badde baleta Allen Skin netiri muntu ajja kuleeta abantu ng'oddugala obuzizaako omunyarwanda gwe twasanze yakufiiriddeko. Nasanze omusajja ansaze ekirevu kino we Burundi neyinga essanyu lyalina okulaba Iculi Mungu toyinza nadditegeera
kati bandi badde baleeta ekyo tekirinyanga ku nnyonyi kyali kirinye ku nnyonyi kyekyo kati okigulira tiketi ne kigenda ate ku gundi kansanga Diddy's World nga gye baawakayo ey'e London n'agenda London College n'amatooke g'abandi bona kabankubire ng'omuziga abantu bagulaba teyatuuka London naye mugaye nti Dubai ayanguyirwa kuba sebbanga obamanyiyo naye London yagenda ku London College. Yes, twebale nnyo mwenna mwenna abatumba yita leero abantu abali mu Dubai ab'enjawulo. Njagala okwebaza special thanks to Olivia Nakakande wabadde host wa Kabi ate ng'oli mukazi ali busy ne tugenda mu kafo Kabi. Ashley Quality, thank you so much. Abavubuka abato abakola ku digital Zach Maya nalabye ku Aviator, he looks as he looks on phone. Bukaya kalabika bulungi ayogera bulungi. Nalabye abavubuka abakabi Timo Balista Timo nakwagadde nnyo munnange naye mbakubiriza okwekolamu obukulembeze. Facebook evudde wala naffe tutobye naye tukoze ebintu bingi ne tujja tujoza mpi mpola mpola kati namwe ba TikTok it's upon you okwoza TikTok mukolemu obukulembeze mukendeeza okuwemula live simanyi sex nsiberako ku TikTok naye banga mukola live sex abakazi mwemazeemu nnyo muwemula mweleka naked naye njagala ojjukira ekintu kimu internet teyeerabira ojja tuuka ng'oyagala omusajja naye nga embala kasozo na waziragadde ensi ebyenda kali onoonyo omuntu abeera naawe nga wamala dde okwemansa nga takola ki talabika. So as you use internet use it carefully. Ojja tuuka owasa ku buko kati nze nga Iculi waliwo ebintu byendi regrettable nfiiriddwa obulango nze akugamba nga bwa banka Centenary banka yampita okumpa akalango nga byonna biwedde ne wajjayo omukazi nga buli sawa bateekawo we shall kill you, we shall kill you. Mukazi agawe mumujje wano mukubire Waikibenda otegedde Waikibenda yatola diri mukazi yayogera nga bakubire Waikibenda nga kakalango ka Centenary kaliko abe mukibi akakakola emyaka 10 inze gwe baddamu kayitako nentula mu bodi y'abasibya amatayi nenga omutima guli guti omanyinga bakutte kesi y'oku airport nenga oyina mwakayaga omusajja n'ajeekebera nzoga Mukama Katonda mbeeredde ki kati nange nalaba abantu nga ngamba byonna biwedde nga bali abala tebabimanyi wajjayo ogu ne bampita ku Uganda Revenue Authority ng'omusaala omwezi ogwa digito bampadde $1,500,000 $1,500 bampa ya time amafuta ne $5,000 aga data n'emmotoka era ne bajja ne batunula kana akatabika wakola mu campaign ti gojiro sigala kubiyenale nenyigirizibwa mu mutima sagala okole bye nakola kubanga ate naffe tetwamanya nti birireeta sente gw'omukisa gw'oyina otegedde nti bireeta ki gw'omanyi pain penge gyayitamu kubanga yakategeera nti nange muwulirirako ennaku penge yayina YouTube ngene bya YouTube video ningo manya abantu bali ku YouTube ekipenge gibatwala nga mitwala 2 atulawo na reflecting nange nze nnyini kati njagala nkuyise mu mbeere eyo nkugambe tokola bintu bijja kusanga muki mu maaso katulaba nze nyigirizibwa ate omuwala omuvubuka akwagala akututte wa maama we nga mama ina katambi sister ina katambi ka TikTok ke wakola onowulira otya oyinza ogenda okwanjula ate nga gwakaweereza kazini wayagala okukola ki okuwasa by the time ono wayagala okuwasa zoli yali akola ki aufulatinga naye waliwo omuwala yatuuka kumwanjula nga yakagala abooluganda bana ba ex bonna nga bava wakwamu nga watunule no nalaba gwe yakachawa natunule yamujjako embuzi ate no namuwasa omukolo yaguddukako yakola ki so mbakubiriza mwenna nze siri Katonda nkoze ebintu bingi nnyo ebiri regrettable naye munnange tubadde nga abali mu kateebe oba mu nnyanja owuga kutuuka ku lukalu kati tuli ku lukalu tukola nsobi
zinaakuleetera bizibu. Nza kugamba nsibiddwako lwa social media. Nina biru zensasula za social media. Kati munna isagala okola ensobi ye mukyovula ne mu music olaba ebyakolwa edda ate omuyimbi alikotanga byazzeemu olabanga musiru. Tuli ku movement waliwo abaana abagenda okujja balake jo ba icons ng'omwana muteeketeeke kuva waka kati onookompitinga naye otya ng'olinga Allen Skin. Why? Oli ajja kuba yakajja absemu wa Kalango. Kyovula be Uganda abayimbi bayimba nga bayimbye b'amaanyi ninga talina Kalango. Look at Chameleon. Senga Chameleon tie ku show eyo y'emyaka 2 20 years. Chameleon ku Bulango kwandibaddeko Civil Aviation, Uganda Revenue Authority, Standard Chartered Bank, NSSF, Parliament, KCC, ebitongole byonna byandibadde bisponsoringa Chameleon. Chameleon ayinamu ba OB, ba OG, emikwano, abakulidde ku music we, abamukoledde embaga. Naye batuuka mu meeting ne baga Chameleon kamuweereze million 5 byakalanga abireke. Okitegedde? Yes. Awo naba gravity baddugala tebasamuwa Bulango yali yeyogeza wano ku bintu bya wizo eby'omukazi. MTN n'emujja Kalango n'afukamira emirundi 9 n'afukamira nga Noble Event talina ki sente. Igo okweyisa obuki obulungi. Azibandi material mumulaba big eye. Goyinza okuddawo n'ogamba aze big eye talina sport. Okiwulira? Edikenzo nze nzirawo n'enjerege ennyimba ze zikubebe pwa naye zikubebe pwa ke Kalango ka Flex Bank. Oba okalabyeko ng'akakola. Simplicity. Okwetwala simple kintu kiyamba nnyo today. Amalala gayamba nnyo ba Tupac. Ng'omuyimbi olina kuba wa attitude. Ba vibes kateero. Ba biggie. Okitegeera. Naye ba ending up beekubya amasasi. Abayimbi abaliwo tudde ba Drake ba Charity kusanga mulema namubuuza nasanga omukagali namusitula. Equaling people. Hamisi wa kuyita Kigundwe wakaawe muvayo lowooza muli beba mukuba mukuba olwali ne mwogera ku bintu byensi nga takulazeewo difference wakati wo naki naye naye nga Hamisi ye muntu gwe wandibadde nga protocol musimba layini okutuuka ku reception. Ate ku reception nawo n'omalawo ebbanga ng'olinda okutwala muki neffe tutwala abantu ewa Hamisi nga tewamukubidde na simu nomugamba aji ono mukwano gwange naye ayagala nnyo okwebuzaako naawe yeekubyeyo nawe akafaananyi temubalaba. Ladies and gentlemen, yiga okweyisa obuki obulungi. Tunula mu maaso mu buli kintu ky'okola. Had we known nti social media eneba weeti senga tuli wala kubanga munnange twatandika bya board omwe bwaya twekola kuyomba naye restructure. Abantu abali structuringira wogenda begombo omuntu agenda kujja nga ye yetereza gaggo wali wakabi n'olwokuba teweetereza otuuka omutunuleko. Today penga alina obulango bwe yandifunye bwakabi era naye bamuwangaza ebbali olina nga Kalango kaleke kankuweereze ng'omuki ng'omuntu. Lwebyo bintu abantu bazze bakola nga baagala okufuna fame n'alowooza kaakole buli kimu n'akola sexy n'ava ku sexy n'anywa omwenge n'anywa enjaga kuba olowooza muyina ebigambo talina kyaŋŋamba ensi eyina kyekugamba okuggyako nga tootuukeko eno mu Whiteland. Whiteland ate ne destination woolemu wala nti oba olina okuba okutukidde ku bridge bangi bagenda kukoma ku bridge. The bridge that joins youth to the Whiteland eno wewali abakola abagagga abamala abayina amapoloti gwe ne weweepankira mu buvubuka. Obuvubuka is a transition nga bw'ova wano mu Dubai ng'ojagala kujoyininga America naye nga waliwo ekisaawe ky'olina oyitako eki ovudde Uganda n'obeera e Dubai n'okola transit n'ogenda mu America. Kati mu bulamu kitwale nti Uganda ye youth time ye young time, Dubai ye youthful
time naye ng'okiba yo Dubai transit oyina giyitamu abalala bajja abato kati oyina omaliriza mu Whiteland ki nation naye onooba olabikako ng'oli mu Whiteland nation kakulu nyaako liri puzzle lunabe Nikolo webale kubeerako yes liri puzzle nyimbira nnyo era mmanyi oba kiwundu kye baakusala naye mmanyi nti okuyimba y'engoma ogikola ki ogikuba lunabe nkwagala nnyo straight okitegeera naye Dubai ye transit Kamilioni omusinze kwagala buvubuka ne bwabulemera mwajja buvaabu bebe cool evening obuvubuka Kamilioni evening obuvubuka Juliana evening obuvubuka Irene Namubiru evening obuvubuka owulya naye bakyalabikako mu bantu waayi beerabirira buki bulungi ne Iculi waliyo abantu nga n'ageza afuna envita adda mu bantu tokimanyi waliwo abantu ng'alina emikebe ena egyalangi ng'omukazi gw'alina tategeeranga nti yakaddiwa dda bata amusanga enviri za bbulaaka nekyanaye that's reality waliwo n'abantu ne bagyekwekabo bennyini ng'obukadde babutya zisinatuuka nammwe mwemanyeeyo n'oyiiyayiiya naye teri kintu kyantondo nga nvi ne bw'oziyiiya ziyisaawo awa ne zidda nze nakakasa envi zikula nga zakutandise yes nze nameja kwenda bete katoyo omukazi ameze envi kasita omukazi ava mu byawiivu ng'asala nviiri nnyimpi n'atandika ozikaladde nga blue yellow red nga ntegeera kati ono ali mu Whiteland ne tannayagala chairman amulabe fe tuli ku gate babbale Francis bali emabega bamwenye kisinzira ngeri ki gye watuuka mu Whiteland nzibu nnyo kubanga olina owona obulwadde kyekisookera ddala kati wali mu transit Dubai gye nakozesanga example mu transit ya teenager ne youth wali obulwadde eyo ye bridge bantu bangi beepalawudda ndi muto yo kloko tesirika taka yesterday mbadde muto nga nkuba omupiira mu bunamwaya nga nze mmanyi ngena nasambira national team yes nze kabuzi mbadde nkuba omupiira ne Kabagambe nga ndi mubi nnyo mu bunamwaya naawe obadde ki naye nga of yesterday was a youth today olaba ndowooza ate bangi we batebagenda so weeyise bulungi today nze we naze Dubai awasinga abaana amaanyi go position I got to reflect about myself nga ndaba abaana banjagala nnyo olinga ngamba isima regardless ebya politics naye ate nkwagala nnyo mu kiva e Bulaaya tulina n'okuba innovative kati kiva e Bulaaya ansonyiyisizza abantu bangi kubanga ngenda nenjogera waliwo omusajja omugagga yankubire California nangamba isima maze emyaka 2 sidda Uganda neewala ebintu bya Uganda bye yantuusaako mu maka gange oyogera naani ne mugamba mukama wange amaka ago gali luddawa tindi wano California Lusinji ozinandagamba ndi musajja mugagga oyagaza ki amaka gange ne mugamba seba mugagaza ki sajja ngambe mbuzi zonyumya oba onyumya ne mukazi wange simanyi ne mugana edda ono kiva e Bulaaya ali world over n'ebimu kati abantu bankubira testimonies wane Dubai wokka abantu balinga 6 ate nga bakyajja kakalamu alemeddwa kubanga buli muntu ayagala leeta story ye eya kiva e Bulaaya kiva e Bulaaya agatta abantu bangi kuba tuyita mbenyi nga tuli ku ddungu laavu neefa omukwano ne gufa omwagalwawo n'omuleka e Uganda n'omanyira ddala mu mutima nti bamututte kaavudde Entebbe jjamba eyo esemba ne haaga omala emyezi 4 ng'okyagirowooza nga we wagakwa gusemba n'ojjulira luganange nkibaddeko ne lujja ate lujja asigadde awo waluma ku nnyonyi ng'ate tyabulyoyesa ennyonyi eyuuga naye ng'okyese Kampala
tukola ebintu bingi bagiyita opportunity cost one otekinga costs nyingi ng'ogyebweru werekereza ebintu bingi ku mutima ne bw'oterera ebirowoozo tebikuleka buli wojjukira gye waleka Nakigudde n'ogamba maama Temakindi gye namuleka nga ngende Dubaya nti maama samusangawo bangamba nti yasenguka tebalina message wezi tebayimba bintu bya kisiru maama wo yeekube nono yeekube tumale twetuge tumale tufe ne Rutunda simanyi tunywedde caayi w'enjaaye ne Rutunda Africans ne excitement ekintu ekitaliimu kati nywedde caayi w'enjaaye byebiki mu myaka 5 munabiyimba naye n'olemu okukompozinga akantu kagende ku muntu w'e Bulaaya akawulire sula noonya sula ndoota omwana simulaba Nakindi gye namuleka maama nga ngende Bulaaya tisamusangayo bangamba Nakigudde yasenguka nayina Nakigudde ng'ayina akasomyo akasomyo k'omugumba tokamanyi oliwuuzi kala n'okawuuta naye tuli wa mutima mugumu kadda naye Nakigudde ng'ayina akasomyo naye nagenda okudda nga maama yajjawo dda Nakigudde nga nawe mubuuza ti maama Nakigudde yaddawa Nakigudde nga mukozi kati nasaba mukyusiza naye nga supu ali ku Nakigudde tojulira nakati naye kugamba Bulaaya I had to make decisions okitegeera yes mutukola ebintu bingi tetwagala abantu batuze wansi nze ndi munda Bulaaya munnammwe mmanyi kyekitegeeza kuba ate nze kyannema nako neekyawa nenkita gwokyali hiro nnyo kubanga ate okyakirimu ate obulamu butambula mulina okuba ne unity tugenze ku kirala unity okwegatta mu Bulaaya how important is it Bulaaya yeetaaga community tomanyi nga wa isolatinze abantu n'ofuna ekizibu ku Bulaaya otunula n'ogamba Mukama Katonda lwaki kiki community buli muntu ajeetaaga wadde oli mu America wadde oli mu China wadde oli mu India wadde oli mu Dubai oyina okukolaganira awamu mu Bulaaya kyekikipinga ekyeyo going era n'osobola otuka ku bingi sanze Dubai abavubuka abakolera ddala bambi bulungi yes naku 3 sebo kacaayi juice oli ku bicupa okitegeera ekijuisi ndabipakinga mu Kampala mulete nobanga okuze juice oba wakateekako nga kawedde abakozi b'essente naye abantu bakuwa juice noga Allahumma amina okitegeera weetaaga community buli woolaga twetaaga ofominga obukulembezi niwe babutono butya community neemanya nti Nakirijja wooli naye mugenda mu nsi n'otandika Bannayuganda ze sibaagala sijja kwesembeza obaagala at the end of the day Munnayuganda ekizibu kikutuukako abantu bafa ne babookya nga si kyeyandiyagadde tuli mu ddungu gezaako okwekuma ne banno tewa isolating you are not any different muleete n'olugezigezi simanyi noga munnange nze era njagala nnyo ku Olivia Nakakande yavudde mu byonna byakola abo bannakakande yasobola okubeera omanyi bamodo babiri ne connection zaabwe za ndala ki nnyo naye era Nakakande keepinga is Ugandan okiwulira wedde agamba kigenya afollowinga byonna ebigendewa e Uganda twetaaga community in all aspect twetaaga community in all what aspect ekyeyo nga kikwatanga oli wekka abantu bonna bangamba Iculi webale kuntambuliza kyeyo Iculi webale kuntambuliza kyeyo nengamba layira wallahi kitambula Iculi gwontambuliza ekyeyo Iculi munnange webale kuntambuliza nze nalaba tamale mirundi era nenfuna ekirabo sikimanyi era nina tekiriyo nze tamale mirundi siniya mwebaza Franka Gashumba basi mivule ekyeyo nga kwe kitambulira
nomala owulira mirundi nowulira basajja mivule nowulira Franka Gashumba nogamba kale ekyenkya kijja kukola ki kijja ttambula nange nsanyuka nnyo nsanze abantu bangi okitegeera regardless ebirala byonna bitukola abantu baga Iculi ma eddungu nalyo nno ssebo abadde w'abayaya abayita ubudde teri freesize tuli mu bantu 7 jilla jalaalu nange leero lusoso genda ku TikTok kumanya amanyi golina sigala ba tambulira ddala eyo yange bwe busoso genda ku TikTok oli live ukola kyogera n'abantu okola gwayogera se ontadde ku TikTok kusebutayo amanyi ogalabye ola wanzi wa content ennaku zino waliwo ebitali disruptive abaye bajja bagajja balekaisa yagalayo kajasika ogenda okukolera ku YouTube wale mitwala nogawambu lwaki tewambuli omulembe guzze olaba zino app era abantu mbagamba nti digital world is a disruptive innovation eri disruptive etya inti much as a spreading fast n'enyangu ya kukyusa mboozi akalamu oyogere kintu omuntu n'akitema be ba ng'akya uploadinga ne kigenda natuuka wali mu sisinga bakola bati nga video bagisalanga erimu we shall kill you we shall kill you we shall kill you ku mutabuli I kill you nelaga mu jekalango mangu nnyo ave wano nyawa ikibenda yakozesa bulungi gundi bebo ba epasi wali omulabe ko nga yimbe bivulu epasi omulaka yimbe bivulu omulaba ko mbayimbi abali obubi omulaba ko nga akana ne ba promoter akola ko music owopakuka olimba lwa epasi olinzo duyiga mu lunaku lumu ngate luli mu Luganda bafana oyinza okukwata olimba lwaita pomini up to today toyinza kukwata olimba lwaita ki pomini tulima joyinzo duddamu ebigambo bafana byayogera obimanyi gwawo naye kitegeeza bali creative olina concentrating naye bano baagala olwa disruptive innovation oyogera ebigambo bina n'obiteeka ku TikTok ne bigenda ki viral mukyayi w'enjaye abantu bamanyimu ki chairman yafudde tuli eno kulumbe omwana alunze kyayi wenjaye kati nze nakola litu how do they coordinate akadonga ni bi coordinating bitya ne bali okabakwata ebifu kuno mulembe gwekwe abali nzale ni skills mwinako buzibu music wagenda kunyamba ki yanze sinza kuleka oyo musoga amwagalako gundi interview nze nonya interview ye nze no mu buliyanga wekiri si munene nga walowooza olwaliro sikitegeera nange no Iculi come out, they have delivered your breakfast. I just did it as a surprise. Bianso Jamil. Oh, yeah. Atenza afuruma. Abakozi bangolo. Wabera kuposta tomalaga furuma. Kati kamilo ni gomogati jango chimembeleyo. Obaddechi. Yogera n'aba hoteli wogitadde bampiti bayita abayambi bange mama ni hotel mumoli okuva ku reception twasaze mu Uganda santu bamanyi pomule bamula akusanyukidde yansanyu ebyo nabyo mulimu tebikola gwe ne wona omuwana mbu yeeyiya mpaka watajja tuuka mu gwa 10 aleni skin nze nkugambye enwendi by December ajja kuba yagwa alimpa twamugamba tutya likodi era twamugamba tutya totubulya fe tutotegera togenda lwawo tajja lwawo kujja konga yekyusiza kuba waliwo abantu abatayinza kati muli naana abebe kutasobola kuli naana ojja muttira bulandi epasta sobola ninsenule siye wolujanja siye oyo ninsenule katayagala kusanga ale ne skin
Iron Skin ajja kwesanga ne gravity okiwulira tenga ne gravity ye mugagga wa mukyalo bamuchaza na bamubuza ku Waikibenda nagamba simumanyi gate sirina kye mumanyiko ngate Waikibenda ali mu studio yemu naye Waikibenda na chokanga Waikibenda CEO ayina ne record label asobola no signing ale niki kibaga ntino abayimbi ba Galaxy ni mulodi tomumanyi Waikibenda yanga manager wa Central Bank wa Mapera namukubira simu ina kinetaga nantwala omusajja namukubira nava mu office ajala benze natya anti oya yamba nanga ate kinandikoledde kati yako kwa ya ambassador waabwe head office omusajja nafubutuka nagamba ono wa Waikibenda wango oli ambassador nga bammo wa ambassador medipalo kati nayo yampise dwaliro naye nkyasaba Katonda tebalaba video enkadde yaba buterika bala kibabuterika anti internet yerabiranga wenkujjukiza ati n'omuwala oli ku internet ng'abawala benda babakadaama nojjamu engoye n'oyambala empale y'ekituli n'oyawuza ne kireeta views kikola naye ng'onootera ofumbirwa eyo mudda wekiwulira ebintu bingi ebijja ne bikutuukako ne wejjusa nti nakola kyaki okitegeera I met Waswa washing the drone at Victoria High. Te Waswa taina waiza laga watu bambulidde ddawa. Mundo pere bibadde Uganda abayaya mbamanyi. Okiwulira abana Uganda omanyi obusiru obubali bagamba isimu oyogera kwote ku music oyine ennyimba mmeka oli musiru ndi muyimbi why ndi muyimbi oba ndi mwogezi netaga kuba na nyimba okwogera ku music mukyali mabega nti simanyi isima ebintu byoyogerako wali baddeke China seetaaga kubeera China by Google ndi China kati gwambuuza ebibuzo webito you are just totegeera system ya internet seetaaga kuba muyimbi seetaaga kuba muzanyi wa katemba seetaaga kuba TV presenter okugamba TV presenter kati kulayije we namugaye bamugobe ndi w'amagye undi w'amagye kulayije yakoze doni wiuza agami Jenkins yagami togenda kudda Uganda ndiki mbo yanalemereye Dubai kasita bwe yagambye agendere ku bya Jenkins twale bya Jenkins ziwe kituufu oba ekyo kyayagala Seiva ko music ene sikini bi music yote binyuma nkiddamu ate ne wenna kusa Katonda jokuvaamu bakulete ku pano nga kwendi simwe muzungira ku TV ya FNBS genda ku katwe bajjo kuvaamu faadi wolabanga ekivubuka ekyo mukikyaziza mpita ku NBS nkugambe byenkugamba ku kamera ale skin okakasa omutabuliki yani gwe fala kyonna ne kyambala ebisipisipi kyakabiraba mpulira muno kibadde kivuga skate nzabo bale ne sikini tobambuulira gasiya yennyini musanga n'omusanga n'atya n'okuva wayimiridde wadde okunsongamu ate nga musanga ne banne bangi namusanga wali ku kaskisi banne ne bajja isima gyeraliko fe tiimu Allen Skin solonga zimukola ebyekisiru ate temuyina wadde kimusobola kukolawo newe mwekuŋŋaanya mwenna ttiimu ya Allen Skin muli bukolwa nsobola obbaggala mu nnaku bbiri 1 by 1 nga mpiikinga omu ku omu yingira gasiya teekeyo munda mu sitoowa nze nkusibira ddala gwa Allen Skin gwe naawe ng'odda mu kumanyira Iculi omanyi abasirikale bameka gwe benyinza ogati kube twala oyo gasiya nkomawo kale teekawo ttiimu y'enninde tulaba ani yaani ojja laba ebyo ebinnyo kinnaabikola nze siri wa kumanyira siri wa myaka gyo Jenkins oba agamba nsigale wano sokka nze nabeera dda ku Bulaaya kati nkomawo Allen Skin nkwogeddeko njagala otekewo abayaaye bansange njagala obeereko otegeera ani yaani inzija ate ku Lwokusatu luli wala nze Kampala neekweka gezaako odde ku TV ya Obi wange n'ebyo ebinnyo ng'oddugala ojja kakasa faadi nkugaye we mukiyitira ku TV mpita
mugambe nga mutunuulidde ndabe kyagenda okukolawo face to face mulabe kyagenda okukolawo mpulira mbwako kale gwe n'ogalula agagalo n'ebyo ebinnyo n'onsonga mu wallahi billahi tallahi omanya ku nsi ovuddeko ndowooza tomanyi lutalo lwa Palestine na Gaza Iculi bw'ondabanga tuula eri wonsanganga awantu wonna ne banno eri otherwise mbagala nnyo mbagalira ddala papo party ya today tuli Dubai ndowooza obusaati mbulaba wano kaya abaasibyewo ttayi na basikooti muddungu musana namusasulidde amabanja ne kayanja bali eyo bazina baga atutaasiza twadde atya okudda e Dubai yes mubagambe emiyayo gy'Allen Skin gyekuŋŋaanya enzija naye mujja tegeera baani abafuga ojja tegeera baani abafuga ng'amayuuga tugatadde munda n'ebimusiki byo ne ku radio tubijjeko tuzannye w'abalaka ejjo ba icons bagala nnyo mbagalira ddala till we meet again Iculi komba kai company kola painting esiiga tekamu amadirisa manya byonna tubikola floor talazo gypsy nechi ne fountain wekumire ku Iculi Nation kwagala nnyo Tyson my manager Shebira Shedia abantu abakabi abatambudde eggwanga lyonna bakibosire bange wano mu Dubai promoter Kim nkwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala nebaliza ddala abategesi ashiri quality ekifo wenasuze emikwano egijja gituyamba abatuvuze ko yani oli kyali wafa tuvuga Kenny nkutumiddeko nnyo yogerayo n'omulala ngenda Kenny Ramu Asani Mpombo restaurant Stesa Agabe Iculi alone abantu abenjawulo my Olivia Nakakande nkwebaza once again nyo bade simanti najja nenkulabako mu nsendala but I did Sheila Lanch akulinze my darling tugende ku beach lero tugenda mu pichi bino Sheila byatulumya ne Rikimani katulawo baba tisibalumya yavu tukulumya dem Sheila ne Rikimani bechangira ku bipichi ebyo nebawanika simanyi obugulu abawala olujje no bulyajja simanyi desert safari jendagako byonna ebyannema yes komba ka constructions joba wekwata ate nga tuli Dubai wetuwanga ali Dubai Mall